wamma mirembe bantu bangabeyo abakadde n'abatini ensonze abenda yamuseyi tunda tumwebaza omulungi akuuma omusumba omulungi alunda tukasaba by'ebirungi abituwa ekwemusombu gwaffe mukema kyeva muddingana kimulwasu. Mbadde mpita ayita mu tterekero lyange nengwa ku lutambi lwa Prince Job Kafeero. Olutambi luno baluyita kalenda y'omukwano original kubanga kalenda y'omukwano eno yali ne Salashoti ne Salongo Mirembe Sebyala. Bwe bakola olutambi luno bateekako ennyimba ziri mukaaga. Prince Job Kafeero yateekako ennyimba ez'enjawulo. Ku lutambi luno kwe kwafulumira kalenda y'omukwano. Oba oli awo bangi omanyi kalenda y'omukwano gye mulina, naye obadde okimanyi ti kalenda y'omukwano gwe gy'olina ate Prince Job Kafeero yaddamu nzire original version eri ku lutambi luno yeeno eri mu tape yeeno original version eya kalenda y'omukwano. Kati tugenda wulirizaamu kalenda y'omukwano eno original version tugiyitemu tulabe era ennyimba mpitirivu oba oliawo zoyinza okubeera nazo naye nga bagenda nga baziddamu. Kale katuwulireko ku kalenda y'omukwano. Okay, kale yoyo Prince Job Kafeero n'oluyimba lwe original version ya kalenda y'omukwano. Oluyimba olwo gwe woluwulidde lusoundinga nga luno lwe mulina kubanga luno woluwulira nti lulimu n'engoma eŋŋanda. Era mu mwaka gwa 2020 waliwo omwami yali avuga motoka ya NSSF yantuma oluyimba olwo naye nalunoonya nelumbula original version. Kale bwe yatyo yeeno album eya Prince Job Kafeero eyo eya kalenda y'omukwano. Kuno kwogenda okutusanga oluyimba nga ewa ssebo ndituuka ntya, era woba owuliriza olwo owa ssebo ndituuka ntya oyinza okuba nga lwanjawulo ne kwolwo lwolina. Kati waliwo oluyimba lwa Nassanga lumwe olusinga lubadde lutrendinga emabega eyo naye era oluyimba olwo lwafulumira kuno. Oluyimba lwa Nassanga lwafulumira kuno olwo olutrending ennyo ennaku ezo lwazuulibwa Salongo Kadongo Kamu. Munnange maama w'abaana oli otya Harriet birungi? Harriet yabadde musanyufu nga mutegeezeza nti munnaye oluyimba lwe tubadde tunoonya okumala ebbanga kyaddaaki tuluzudde. Okay, kale bantu bange nkwebaza okubanga ongoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Nkusaba nti ebintu bino byenkola nsanga ku YouTube. Wano ku TikTok nkuteerayo kantu katono bwe kati gwe ayagala ekisingawo program yonna ebeerayo ku YouTube. Genda ogirabe ogigwe nyalwe. Kati waliwo n'abajja ne bambuuza naye nga kyabuuza munnaye byonna mbinyonyodde omwo era nnyumirwa nnyo ngo olabye program okusooka olwo nojja n'ombuuza. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01
Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Zizana bashawo abedda nanzi somo bindo somola bonna n'abasole bafuga ne bazana omukadde maama okuzala nayo. Oluyimba kalenda y'omukwano ffe abasinga lwe tumanyi. Oluyimba olwo lwajjira ku lutambi lwa Prince Jopo Kafeero olwafuluma mu 1995 olumanyiddwa nga ekyali ekintu kyange, kwe yafulumiza oluyimba kalenda y'omukwano gye mumanyi, naye nga nkulaze nti eno ye mabega eno gye twogerako obudde buno, kubanga luno kuno ekyali ekintu kyange yeeno kwaliko mbadde nkyamwagala, ekyali ekintu kyange, ekwangala, ebyawedde, kalenda y'omukwano ne gwangamiro ddungi. Ndowooza luno gwangamiro lwayita ku nsi kuno siina kye neesunga. Kale bantu bange bwe tutyo bwe tukola ebintu bino. Kino kye kimu ku kyokka ekintu ekisobola okubeera nga kikuma music ono okubeera nga waali nga aliwo mu butuufu bw'alina okubeerawo, kubanga zino ennyimba yo tape tebagiduplicatinga, esigala ng'eri original. Kale yeyo kalenda y'omukwano. Programu eno eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Bantu bange nze nkimanyi bangi ebintu bino bibanyumira, mwagaana okujja okungulako ennyimba, naye nsaba nti mugende muwagire abantu bano abatusponsoringa, kubanga kyemmanyi nti ffenna abali wana abalaba programu eno kyemmanyi nti ku bantu bano abasponsoringa project eno kyeneekakasa obulungi nti buli omu olina kyoba nga omwetaagako. Abakyala bangi bangoberera wano, naye ntera obagamba nti New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade, abo batunda ngoye z'abakyala. Kati ngamba gwe omukyala ali kuno alaba programu nti gwe toyagala kubeera nga oyambala.
Then tulina Amas Closet for Tops and More era nabo batunda ngoye z'abakyala. Lwaki tetugenda ne tuwagira abantu bano ti aka akatono k'otaddeeyo munnanga ateeke kadde eno gyendi nemba nga nsobola okubeera nga nkuweereza ebintu bino. Tulina B is a hotel and bar, abo basangibwa Nsago, osobola okugenda n'owumuzaako ku birowoozo byo n'ofuna ekifo w'owumuliza obulamu, emipiira gino gibindabinda, then osobola okubeera nga ogamba leero sigenda kusula waka n'ogenda n'omuntu wo ne mubanga obulamu mubunyumirirwa ku B is a hotel and bar. Tulina Kikaya College and Vocational School, ngamba tolinayo mwana gw'oweerera gweosobola okutwala ku Kikaya ekyenjawulo nti ebintu bya vocational babitaddemu amaanyi IT n'olulimi Oluchina kubanga ensi China eno inootutwalamuko emyaka egiwera era ku vocational bakola enteekateeka nti buli week balina okufunayo omwana ne waabeera omu n'agenda eri ku vocational n'abaayo ne course gyakola era buli omu mukyala wange Catherine ye yasalawo yatwala tailoring kutunga kubanga va butowe nga yagala designing era we yatuukaawo yagamba sivaawo. So abamu tunyumirwa gano amasomero ge tulaba eyo mu gundi mu bifaananyi mu biki naye nga oba oliawo handoon tebabikolera baana. So nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School. Tulina Twinex International ne St. Michael Education Center abo ba primary, then Twinex ne tubeera ne Plan B Records gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu nsanga ekasubi ku basooka kwa Plastage wenkolera emirimu gyange. Tukyeyongerayo ne Prince Jopo Kafero kalenda y'omukwano. Okay, kale bantu bange yoyo Prince Jopo Kafero ayetaaga olutambi luno weeruli olutambi ndutunda gumu kitundu, olutambi ndugirako gumu kitundu osobola okubeera nga ojja n'olufuna. Ennyimba zino bangi bagamba mbuje ziri ku internet biki, nsaba ompanulireyo oluyimba olwo ku internet nkuweeyo ekirabo. Bateekayo zino eziriwo already, bateekawo eziriwo already naye nga olutambi luno kwafulumirako oluyimba noonyako entanda y'abawala Prince Jopo Kafero. Simanyi oba lwo obadde olumanyi mu nnyimba za Prince zonna. Ye Nasanga oyo mwamutegeera. Ngenda kujja n'emboozi ya Nasanga oyo kubanga omukyalo oyo Prince Jopo Kafero yamuyimba ennyimba eziwera nga 6 mulamba, yali ayimba omuntu omu era ndowooza mu bakyala Prince Jopo Kafero abe yali awulidde nti baamutuuka mu mutima yali omukyalo oyo Nasanga, naye erinnya eddala yaani kubanga ono amulinamu Nasanga ono asooka n'amuyimbamu Nasanga owookubiri n'ennyimba endala neziwera ddala ennyimba 6. Kuno kwaliko oluyimba omulembe gw'okola olwo lwa Sarah Shoti, then omukyala omuzadde oyo ye Ssaalongo Sebyala Mirembe be baali abamu mu kibiina kya Prince Jopo Kafero. Kale bwe tutyo bwe tuli mu kutambula n'oluyimba lwaffe kalenda y'omukwano original version. Okay, kale bantu bange bwe tutyo bwe tulabise onako olwaleero ndina entambi mpitirivu zengendo baleetera ng'ekyamazima mubadde temuzimanyi
nga abamu mwaziwulirako naye nga temukyategeera nti oba zikyaliyo. Kale olunaku olwaleero tutunuulidde luno era nsaba kameramaani wange tugenda kwerekereza nga at least buli nnaku tukuleetereyo olutambi olw'enjawulo oba lwotajjukira oba lwobadde tomanyi tugenda naye mmwe abagenda okumpa amaanyi singa mumpa 1k views per video naye abantu bange kadongo kamwono era nakirabiddewo nalabye bino ebyabadde ewa Sserulungi Kajubi Godfrey Kibijjigiri tebyewunyisa. Abantu tulaga nti kadongo kamu tumwagala naye fefe nnyini tubulamu nti obudde tubuwa oba oliawo ebitali byaffe ebituuka ne tutabiwa. Kale nze Muzungu David kadongo kamu music analyst yeetaaga ebintu bino ntuukirira ekasubi kubasooka kwa plastic oluyimba luterako nusu 5 ntandikira ku nyimba za 15 ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nyimba za 15 naye webeera album ya gumu kitundu mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Mingira mweri kwa chawa Jomba ni jona zako wakuru Nze jensaba tabaza magezi Okukumire ebizibu kwa kukura Munsiteri mutufu chifune Dunia ni wono jibunanza kamba Mukunja wambwe bintu mbimanyi Ate no kuhune nsisi kasi